tulina mwogezi wa magye omukulu General Felix Kulaigye ebigambo bimukalidde ku matama omukyala Honorable Shamimu Malende bwambuuzizza ebigambo nabula ekyokuddamu bw'atyo n'atandika okubanga yeebuzaabuza. Shamimu Malende abadde amuttira ku TV bakugambye nti gazete lwaki bakwata ennyambala bw'eti y'amagye oba ate abakulu ne batabakwatako kwegamba bano baagala kukwata ba foot soldier kubamalira mu makomera abakulu babaleke olwo National Platform eba emaze okugwa kubanga ba foot soldier baba bamazeeko kubanga babatujjako. So omukyala Shamimu Malende tumwebaza obuvumu bw'akozesezza okusoyasoya omusajja ono ebibuuzo ne bimulema okuddamu. Webali nnyo mukama waffe Shamimu Malende, webali nnyo, webali ddala ffe tusiimye okubanga osobola okuyimirirawo n'obuuza ebibuuzo nga bino n'ogezaako okubategeeza nti nno bano tebategeera era nga tusuubira nti bino ebibuuzo bigenda ku likodi yansi yonna. Tweyanziza nnyo Honorable Shamimu Malende webale tubuuliza musajja ono kato adduke mu ofiisi ze naye nga byo ebibuuzo ebimubuuzizza. Yes, bano bagenda ne bakwata ba foot soldier baffe ne babakwata ne babasibira mu makomera kyokka ate ekyewuunyisa munnange abakulembeze ne batabakwatako kwegamba waliwo omupango ogw'okukwata ba foot soldier aba National Unity Platform ate abalala ne batabakwatako kwegamba kino Shamimu Malende kyabuuzizza omukulu Kulaigye bw'atyo amaaso ne gamulemerako n'abulwa ekyokuddamu n'abulwa ekyokkola. Kwegamba baganda bange ffe bano twabagamba tujja beesobolera era Shamimu Malende tweyanziza nnyo mukama waffe webali musoyasoya bibuuzo. Ono omukulu Kulaigye bigambo bimuweddeko anti akakyala kambuuzizza ebibuuzo nange ne ŋŋamba tweyafuna gwe twamala. Webale nnyo Honorable Shamimu Malende, webale nnyo buuza bibuuzo olulaze omusomesezza nti befuula nti tebaasoma naye omuntu omusomesezza bulungi era ebigambo bigenze bulungi. Kugambye nti it is gazetted ennyambala bw'eti y'amagye oba ya security agency bw'ogyeremerako tokontanya na kino anti kati kati lwaki kati gw'okontanya ate na kino okusinga nze olw'ensonga etteeka ly'oyitiramu walitaputa mu ngeri enkyamu nti etteeka teritugambangako nti buli muntu yenna anayambalanga kakofiira nga kafaanana nga kali nga kamyufu nga keetolodde bwe kati takkirizibwa. Wabula etteeka lyatugamba nti omuntu bw'ayambala kakofiira ako n'ateekako maaka ng'ene etambulirako ey'amagye eyo yetakkirizibwa era senga osanga omuntu yenna ng'ayambadde akagundi ka people power n'ajjawo kino ekigambo people power our power oba n'ajjawo akafaananyi ka Kyagulanyi oba akaani n'ateekawo eyo maaka awo ne bwe kaba si kamyufu osobola omugamba nti maaka etteeka lyagamba ku gazeti nga maaka naye olw'okubanga akafaananyi ka Kyagulanyi nayo sigini kya maaka y'amagye nti senga ono akati olwaleero tukole bwetu tukwate ka red beret nkayina wali ow'ekitiibwa Kulaigye tukamwambaze afulume wali bagambe nti oyo w'amagye nga kaliko wana akafaananyi ka Kyagulanyi ng'ako kabereti tajja kukambala kuba naye akimanyi nti bwenkambala mba ndi presentinga ki kintu kirala so si magye. So ekyo kyenjagadde okutereezaamu kati bambi bano Bakulaigye n'abalala waliwo abantu tubasaasira abo waliwo abantu waliwo ekifaananyi anti leka nange nti bana abakulu sijja kuboogerako bingi nti waliwo ekintu ekisindikibwa emabega mu nkola abandi baga nti eno system how do we manipulate the law tukozesezza tutya etteeka tugambe nti twayise mu tteeka kino tukiwere ti waliwo tulina akawaayiro akagamba kino tugazeetinge ffe tunagazeetinga ekyo nga tutandika okukwata abantu. Leka nkuwulire nkoze emisango mingi era ow'ekitiibwa Kulaigye emanyi agimanyi ku bombo kotimashi eyo abaana abasinga obungi gye baafulumira ab'obukofiira abo tebalinga nabo Olivia Lutayabbo kuba tebalina na mukisa gulabigibwa ku kamera naye abaana abangi baali gye bali naye kooti yamala neekola ki twagenda kotimashi wali kotimashi egundi ebombo yes yabata abamu ne bagaba bajje nga balipootinga ku bail
then abasinga obujulizi koje no kulaigye nti abemakindi sikulaba ngo batadde kwegamba n'ekira kye njagala okutereezaamu ng'ovudde kuba nti no bano security bwetuuka ekyamateeka bakissa bbali njagala ekyo kitereezebwemu tumanye nti amateeka tegakakata ku batuuze bokka naye n'abakuumaddembe balina obuvunanyizibwa okuwa ekitiibwa amateeka ekyokubiri nti ababa bakwatiddwa kino kooti kye yayisa ya constitutional court negamba nti bateebwe teyagamba nti nno Bolivia Rutaya bagenda kwejjeerezebwa naye yagamba nti engeri gye bali bannansi baveeyo bawozesebwe mu kooti zino endala kitegeeza nti emisango egyo Kulaigye ne banne ne poliisi gyeraba nti abantu bano beetaagibwa okubanga bagiwesa gigenda kusigala nga gibawozesebwako era leka nkuwulire abakulembeze bano abali wano n'abalala bali ku nsonga z'okukwasa eddembe ly'obuntu wano mu Uganda tewali muntu yenna ayagala muntu yeesibako bbomu oba ayagala kwonoona bintu oba ayagala kukyabo buki obutebenkevu teri muntu amwagala era bw'omukwatako bw'oti n'omulaga abantu nti ono olaba twamukutte ng'akola kino nekino n'obujulizi n'obuta abantu bagamba waayi kimusaanidde leka bamukole nga bakola ki naye obuzibu abantu kye balina balaba nga abantu bemukwata ne bateekebwa mu makomera tebawozesebwa obujulizi tebuleetebwa ate nga tukimanyi nti mugamba nti buli kintu kyonna kitambulira ku mateeka era ne kooti mashini n'amateeka agakola ki agakifuga kati okuzza public trust eyo kiba kitwetaagisa nnyo okubeera abalambulukufu mu bantu bano betukutte gwereeta obujulizi ogambe nti Olivia Rutaya ono mulaba yadde mulaba nga ali innocent naye Olivia Rutaya yakola kino nakino era obujulizi buno n'abantu bajja kugamba nti mbutuufu kiriki so akoko kanze kembadde njagala okuwabulamu ku nsonga eyo kansooka enzireyo ke wa Jeno nga tetunavako bwendabye n'abatambula wali Jeno Kulaigye Honorable Shamim Malende ono omukwata ddi atera okwambala enkofiira eyo nga gyendabye ku baana abo Bobi Wine Honorable Kyagulanyi enkofiira temuvaako Louis Lubongoye enkofiira temuva ku mutwe Joel Senyonyi enkofiira temuva ku mutwe Sewungu enkofiira temuva ku mutwe bonamba nga bw'obamanyi Geoffrey Rutaya enkofiira temuva ku mutwe n'abalala bannaabwe ono bakwatadde lwaki okwata bulenzi bweri ewaffe Emityana Namukozi Kabuwamba Busuubizi eyo Sekanyonyi n'ogenda Masaka n'onoonya obweyo ekiwangala bw'oyoolayoola bano bannannyinizo omu ali Magere omulala ali Nakawo omulala lwaki obeebalama mbuuza Jeno Kulaigye obuzaabuza nimba okwata nkofiira nga bannyinizo tobakwata Honorable sitaakubuuzaabuza omulimu gwange kuma butebenkevu otyo Honorable Kyagulanyi oba Sewungu atabangula obutebenkevu olabe bwe simukwata lwaki osuubira abo bali munda bano boyogeddeko bali bweru tubatya olowooza nange kyenkubuuza no ekibakwasa si okuwagira kibiina gundi ntera okuwulira NUP prisoners Jeno Kulaigye abakulaba statement yekyuse luli yabadde enkofiira eyo ati nkugambye ey'amagye nkugambye tewagambye nti omala kukola kakati ono bw'ajambala olwo talina musango omwana we waffe Butega bw'ajambala yalina omusango no njagadde kino kyo nkijje kuba bano bajeemu era lwaki tebanakwatibwa ebijja kubuuza abakwata lwaki tebanabakwata kuba kyali mu bulambulukufu bali abali munda balina beetaba mu byokutabangula obutebenkevu subversive activities kati n'olwensonga eyo nze ebya kooti sijja biyingira mu nyo siri munnamateeka ate nze olweteeka eyitibwa saabujudayisi omukulu n'agitegeera okunsi amayinza kinnuma nnyo okubeera nti waliwo n'olaba nti abaakuba Afande Kaweesa baalina emmundu be baakwata bali mu kkooti ya muntu wa bulijjo abaakuba Meja Kirumira Afande Kirumira abaakuba Meja Kigundu baalina emmundu bwe mwabakwata bali mu kkooti za wenasemba okucekinga abaana ba NUP obulenzi n'obuwala tebwalina yadde ki bo buli mu kkooti y'amagye wenasemba okutegeera omulimu gwange soogerera DPP ayina kyeyeewala awadduse ayina kyeyeewala so kaddo ye kyeyeewala kimanyi decision y'okusalawo obulezaawa
department ya DPP kati muje mwagala okuntwala eyo ya DPP ono akawaayiro ke yeewala nze nakategeredda nti nekino kye beeyingiza mu agala kujagala kubagamba nti beeyingiza mu kulwana entalo z'ebyobufuzi akakeewala bw'ati kubanga ekyo kiri mu public domain. Onayewe Malende singa kyali ekyo nkugambye singa kyali ekyo muletera oseka commissioner abantu abandi badde basibiddwa temuva ku mutwe bonamba nga bw'obamanyi Geoffrey Rutaye enkufiira temuva ku mutwe n'abalala bannaabwe onoobakwata ddi lwaki okwata bulenzi bweri ewaffe Mityana Namukozi Kabuwamba Busuubizi eyo Sekanyonyi n'ogenda e Masaka n'onoonya obweyo ekiwangala bw'oyoolayoola bano bannannyinizo omu ali Magere omulala ali Nakawo omulala lwaki obeebalama mbuuza jeno kwaji obuzaabuza nimba okwata nkufiira nga bannyinizo tobakwata onolebu sitaakubuuzaabuza omulimu gwange kuma butebenkevu otyo onolebu Kyagulanyi oba Sewungu atabangula obutebenkevu olabe bwe simukwata lwaki osuubira abo bali munda bano boyogeddeko bali bweru tubatya olowooza nange kyenkubuuza no ekibakwasa si okuwagira kibiina gundi ntera okuwulya prisoners NUP prisoners Jeno Kulaigye abakulaba statement yekyuse luli yabadde enkofiira eyo ati nkugambye ey'amagye nkugambye tewagambye nti omala kukola kakati ono bw'ajambala olwo talina musango omwana we waffe Butega bw'ajambala yalina omusango no njagadde kino kyo nkijje kuba bano bajeemu era lwaki tebanakwatibwa ebijja kubuuza abakwata lwaki tebanabakwata kuba kyali mu bulambulukufu bali abali munda balina beetaba mu byokutabangula obutebenkevu subversive activities kati n'olwensonga eyo nze ebya kkooti sijja biyingira munyo siri munnamateeka ate nze olweteeka eyitibwa saabujudayisi omukulu n'agitegeera okunsinga amayinza kinnuma nnyo okubeera nti waliwo n'olaba nti abakuba Afande Kaweesa balina emmundu be bakwata bali mu kkooti ya muntu wa bulijjo abakuba Meja Kirumira Afande Kirumira abakuba Meja Kigundu balina emmundu bwe mwabakwata bali mu kkooti za wenasemba okucekinga abaana ba NUP obulenzi n'obuwala tebwalina yadde ki bo buli mu kkooti y'amagye wenasemba okutegeera omulimu gwange soogerera DPP neda aina cheyeewala awadduse aina cheyeewala so kaddu ye cheyeewala chimani decision yokusala obulezaawa department ya DPP kati muje mwagala okuntwala eyo ya DPP ono akawaayiro ke yeewala nze nakategeredda nti nekino kye beeyingiza mu agala kujagala kubagamba nti beeyingiza mu kulwana entalo z'ebyobufuzi akakeewala bw'ati kubanga ekyo kiri mu public domain. Onayewe Malende singa kyali ekyo nkugambye singa kyali ekyo muletera oseka commissioner abantu abandi badde basibiddwa embeera bwetyo bweri His Excellency the President of Uganda bano yatugamba nti tujja balabisa era yatugamba nti bajja kweraga bokka bokka mukwano gwange muganda wange bagenda maaso n'okubanga beerabisa era nga beeraga obusirusiru bwabwe so muganda wange mikwano gyange twongera okubajjukiza nti bano tubakyalina kye bagamba okuggyako okuleka eggwanga. Tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda ebintu byakola bitutwala mu maaso era yajja tutangaaza natubikula maaso bonna abalowooza nti banaamalako naabwe naye tubagamba era tubasekeredde naye tusuubira nti tujja kuba ab'amaanyi ebbanga lyonna tujja kuba banjawulo. Tweyanza nnyo His Excellency the President of Uganda bwe balate kutubikula maaso na kutulaga kituufu nawe tulina okulaga.